bulina obuzito bunzita yanzanyo toyanzeege leta nabayi musembereza bano akatebe abagagga basalewo sembeza akatebe bangammwe akange nyambisa akatebe kano kuba maama abaana bakaaba ne batata chenje waffe nga mungi omukolo ngugaddewo waliwo omugagga namawaka ebiri mwe ku chenji kwata abaana abaana bakaaba banna tata mulinde oyina mwaka ebiri mwe ku chenji wali abaana tubawe ku ssente oba tuyireke olira abakyala kale wegisa ekikusituza n'abaana olunabba jangu kamba bagambye ettano ekamba omutwalo olunabba jangu mutima guŋŋambaddeyo kata waliwayo mugagga ne mwaka ebiri mwe ku chenji abaana bali embaami akaana kakaabye n'amaaso gakamyuse oba kategedde kata kyetuliko bannaye muzikirize kole enteekateeka y'ensonga eno nange siri bulungi ibonaabona bunyiiboni abagagga chenji waffe mungi nsabayo ku musirikale ampesitudde kuba mpulira siri seefu nabo sibeesiga kale tweyanzenge mutambuze badde ngezaako okujja ku rediyo bowa nga mutwala ku rediyo sanyu mumbeera bwetyo nja kusabodde namukulu tukkirize Kampala ekibuga kya Kenya ekikulu kibuga ki simanyi nnyo nalina kuba Nairobi andi bikyuka ekibuga kya Senegal ekikulu kibuga ki taata awo kiba tekikyuka ng'akyali ddaka koni yalina omu ku basajja be enkwata nga bw'okyamujjukira taata mujjukira bulungi yalingaani amuyitanga oti mbatadde taata sooka onzikirize ngamba abeewange bo basooke basirikeko kowulira abeewange musirikeeko n'abeeno balagire basirike taata nze nnina oludda lumu kowulira lwensobola okugamba nti musirike kubanga bajjajjaffe balunkwasizza kowulira taata sisobola kuyisa mu bantu beewo ne ngamba nti omukolo teboogererako ng'abeewange mbalina oli butuufu taata era sisobola kudda wano kwetumiikiriza ng'akagaali kaggwamu mukka tekatuuka taata luba tonnatuuka gy'olaga ate nga kukaweddemu bayogedde taata sijja bikoonako naye kkiriza nti tulina ensonga ya buwangwa ya nnono ya bulombolombo ng'ate ogasseeko eddiini taata kkiriza nkutegeeza ebigambo bino nti ezitowanga nga byenda kubanga n'asaba kkooti agamba nti bampe enkata n'omubuuzi ogenda kwetikka ki taata nange simala ebiseera taata ng'omugagga taata azimba mu ntobazi nanti nnema weetuuka esookera ku ye taata kkiriza nkutegeeza ebigambo bino nti ffe gye twavudde bazzukulu ba katongole mugatta tulina ensonga taata tulina ensonga taata kkiriza nkutegeeza ebigambo bino nti ssemateeka afuga omugenyi atudde abeeramu obuwaayiro busatu bw'atuuka bamwaniriza mupengalo taata yatwaniriza kyakubiri omugenyi abeera n'olunaku lwanaalaga nti enkyanzirayo oba nkyaliwo ekyokusatu n'abajjajjaffe baali bagezigezi ne bajjamu olugero nti oluganda kuli olugenda enjala terudda baatuwadde kamere okuba engalo ez'amaanyi taata kkiriza nkutegeeze nti ensonga eyo naali badde njigamba naye sijja kusobola gimmula nakuyita mwannyinazo owokubiri ajja tugibibire nja kuyita mwannyinazo owokusatu anaagisattulula bannange mwanguwe kubanga atujjulira kati gwe mulamwa kwe tuli taata ngenda kusaba tugenda kusimba ensonga eno taata nga tetukwesimbaliseko ng'omunafajjula muwogo ngenda kusaba bannyinaze bakkakkane ate olwo nange mbasangewo nga mutaka mavivi atweye amin kkiriza nkusegeeze nti abaana abawala munsembere nawe munsemberere kubanga shaitaani ayinza okuyita mu nsonga zaffe wano n'abeera ng'abitaawuluzza
taata akkiriza ngutegeeze nti obusiraamu bwogera ku musajja omuwuulu tekiba kibinya omusajja okubeera omuwuulu. Obusiraamu bwe bumu obwogera mu talindiikiriza ku bintu ebisatu. Sola weetuuka kubanga twatutuuka waliwo emmotoka eriko ekigambo nti wasadde eyo sola yeeva eweegende. Taata ekyokusatu nti omwana awezezza emyaka 18 ng'ali mu luggya bw'abeeramu obusiraamu bugamba nti oyo afumbirwa agende. Ekyokusatu ngenda kugereza ku gwe banze ndi weewala nti gwe bw'ofa igwe wakumpi tiwabeerayo omwana omuwala nga ali wano gwe n'ofa tukuziike batuwe omwana omuwala Aisha tugende naye. Kizangutegeeze nina muganda wange Akiramu ebyawandiikibwa ebyo twabisanga bwe twali tuserengeta buli nga twambuka akasozi twasanga omusajja yali mu Katuliki n'asoma ekyawandiikibwa mu Mbuulizi 4:9 n'agamba nti babiri basinga omu kubanga abeera n'empeera mu ggulu olw'okutegana kwabwe. Ababiri omu wag'omwasula munyana Musanzo yali yekka wanagwani anamusitula nti ababiri abo bagalamira ate lwe bawuguma. Kandi sooka olinde ku byonna by'oyogedde ebyo ffe ng'abengo tufuniramu wa taata kye mufuniramu kye kino kye tutwala omwana omuwala kubanga ffe tukola ey'amanooti ne tukola nti abeekambalawe kuwako tuwaka mwe tubawoko tubulingi nga tutambula tuleeta ebirabo wano mwe ne mufunamu. Kituufu ekyo kiriza nkutegeeze taata sigenda kweremerako nnyo kiriza nzikakkane ne baganda bange bano nkubuulira ensonga nina omwana mulenzi Akiramu bakwongera engalo bw'Abayisiraamu. Taata tuba tukkirira bwe tuti nga tutuuse ku Asa Boutique Erukaya okuliraana awo ku MTN office we ziri awo. Asa Boutique ayagala oyo omwana mulenzi Akiramu ayagala okugulayo ka necklace ne mubuuza ogenda kukagula ogenda kukawaani n'aŋŋamba nti ntandika kutetenkanya bya bufumbo tuba tutambula bwe tuti nga tuva ku Asa tugenda wano Bulakati tusangawo emiti mingi batugamba nti nannyini kyo ye Namiti. Taata namubuuza nti ogenda kugula emiti ogenda gitwala naŋŋaa nedda ebyange neteekerateekera ngenda kusibawo ey'okuwandikako engoye kubanga ennaku 3 ngenda kuba nfunye omukyala. Tuba tukkirawo tetusanga omukyala yali mulungi si mulungi mweru ate nga byonna abirina ng'alina omwana omuwala mweru nga mwana atukula alina eriiso liringanga ejjesuse. Tutuna bwe tuti omwana nagenda okulaba nga amutunulira namugamba gwe vaawo wawagira otunu naŋŋamba nedda omwana nsikiriza kumulabako bulabe. Tugamba nti kale mubuuzeeko yali awaayo engalo omwana okubuuza Akiramu omwana n'agaana. Nemugamba lwaki aganye nti nina amasanda mu ngalo. Nemugamba wabadde ojja tewanaabe masanda n'agamba nti ekyamazima amatuufu nina okwebalira emmere eyo fumbe nantuukako obulungi. Ono yamuyambangako ng'amufumbira naye n'amala n'amutuuma erinnya ng'agenda n'agamba atudde ewaka Akiramu kinejjulira n'amutuuma kinejjulira. Taata kkiriza ngutegeeze twasanga omukyala oyo n'aba wakisa nnyo tutunuuliza amaaso amakakkamu Yesu Kristo gatunuuliza omukyala yali anoonya amasanyu g'ensi eno n'agamba nti atakikolangako gwoba omukuba ejjinja bonna beekuniza nga badda waka. N'agamba nti ng'ennaku z'omwezi 6 muyiteekoko ewaka. Omunaatuuka mujja kusangawo abatakansi bangi lwakuba nti ekyenjawulo abagagga balisinga ku mukolo guli. Taata kkiriza ngutegeeze nti tugamba tujja kusangawo taata omulungi tetugamba ku feesi tetugamba ku mutima. Taata kkiriza ngutegeeze n'agamba nti we muliyogera ku kigambo senga taata alibeera ewaka aliba tusanze ono omwana atuuse ebyemizannyo mu Uganda Katumwa. Bw'atuukanga we muli mwogeranga ebigambo bibiri nti senga kubanga talibeera wala ajja kubeera Namanyuma naye ku makya alivaayo nadde Makindya mu madirisa zooni nemubuuza nti senga ki ekiriraga nti oli ku madirisa zooni tamutunuliranga kkale nzijja kuba zeewuuba wabula musabanga kimu taata nti aba mpita asooka atugambe tumale kubajjulira mujje nga tumala nabunonye nga mugenda kulya abeewange engalo senga tali wala ne wano. Taata kkiriza ngutegeeza ebigambo ebyenjawulo njogera ebigambo ebisemberayo ddala nti wallahi billahi tallahi bw'otuleetera senga Muswahili agamba nti afadhali mu mbeera beetu bakuwa engaliizo omuyi mukube tegunaabeera nno nga beekuto bekuli ye mukulu bazzukulu ba muteesaasire buteesaasira ye mukulu ffenna twatudde mu nzimba eno ye mukulu yisaayisa amaaso ondago ebyo bye mwagala mu bazzukulu ba muteesaasira mubawe. Taata bino jjajjaffe yabitugaana bitya tetugambanga bw'otuukanga mu bakulu nga batudde ontyo ekyamazima ati sokyukanga n'otunula be wazze nabo toyisanga mu bantu maaso bakuweeza omuyiga. Kale wabadde ekyenyi kyondaga enkoona taata ono yambuuza nze sinanteekateeka yawano aye tugende ku nsonga eddako inshaallah. Nasituke tugende. Semadinda. Ebera madinda ndetiremo ni kazaje.
Mwanyinaze muwandagale. Muwandagale. Okubera Banyinaze engalo ez'amaanyi. Ekyamazima Gomez ze bambadde bonna zaabwe. Kolabira omukyala mu Buganda nti Gomez yambadde siye kaleeka kulingiza. Naye abo olina gwolabako akaleeka konna. Taata nsobola kugamba bwentyo. Kalina mu mbeera bwetyo. Ye mukulu. Nga bo bakoodde baleetera akamasukiro ako. Oba oli awo beekube ku mimwanyi. Mayise kipayo payo. Nga bwe mumanyi nti mubengo buli lwa Mukaga na Sande tubeera tufumbiza. Tufunye abagenyi nsaba mu bampeera ebibuuzo bibiri ekyatusanyusa obbalaba neeradde nga temukyerabidde. Tusanyusa obbalaba bassebo. Tusanyusa obbalaba bannyabo. Eradde bassebo. Eradde bannyabo. Kuliko amakubo. Wayise n'abaana abawala ba Lugongo mwetuulire. Mwanyinaze. Wangi baaba. Mwattu ngenze n'obuuza abaana abawala ne banyumira. Ddamu oba namusizeeko ndabe. Balamusizza bannyabo. Ddamu oba mbuulizeeko abaana abawala abo. Musibye mutyanno bannyabo. Eradde bannyabo. Abaana abawala Kuliko amakubo. bakuleetera okuddamu omukolo nga tewandyakadde mwetuulire. Ondeesa amalala nange nondeeta amahabba nenjagala nziremu mbabuuzeeko nti eradde bannyabo. Nkulaba. Owulira bawulire tobalaba. Kituufu. Oyogeddeko ate nga musezi ava kulaba mulwadde muye avaayo agamba nti situmanyi oba Mukama anaamutuwa. Omanyi asaasira mulwaddewo kumbe Yesu nga nva. Mutambuze olina ky'ogamba? Bw'atuuka. Kituufu ekyo. Ensonga z'amabaati ng'ozimanyi nnyo. N'agamba nti ebitaano bigende wa Nabbanja. Kuno nno basiba. Taata kya mazima era nkimanyi kubanga ebyakuno bakakuwaako. Najja mbimanyi enseenene esula ku mumwa gwa kkutiya. Singa akkiriza nkutegeeza ebigambo bino. Mwana mulenzi Akiramu yaŋŋamba nti nno ekyamazima lwe yawakana naye eggwe. Yasigaza ebbaasa yoli yamulekera n'ekireesi gwe n'asigaza galubindi. Otyo. Ekyamazima n'agamba nti zeezo. Kulu nyamba akatuma omukulu Tamagamba galeeta ensawo eyo tuviireyo ddala lumbagamba. Ati ndaba oli ku matiiritiiri nga mukyala ali ku mukolo gwa mujjawe gwa mwana wa mujjawe. Ye mukulu. Anti bw'akuba engalo nga baga nti akuba muki. Tata ate bw'anyiiga ennyo nga baga nti omulabi kyakoze ku mukolo gwa mwana wa mujjawe. Tata mutegeeze. Mwana mulenzi Akiramu yagamba senga nti lwalijja waali aligwa mu bintu Kasalini yagwa mu bucupa. Kituufu. Manga bamukuba. Nakawere agwa mbuugi. Kitange nabyenda. Akkiriza mutegeeza yangamba nti amuliraanye taliviira mawo nga namubiri wasiika mamba. Nagamba nti era bw'oliba ng'oyitaayita faanana ebimotoka byegunda bigamba nti omulwadde w'ekifuba siimuula yazaalibwa n'omulungi siimuula. Kkiriza taata sijja kubanga nze nya wano nti naleese ebimala nga manyi nti naabeewo benkana bwe bati. Naye bangambye bw'otuukawo bigabe binaaba bifisse omugagga ali eri abala. Kituufu. Kkiriza kwalinawo weeyo. Ffe tuli bagumu ng'Alonzo w'NRM. Ati ne bw'atayitamu alangirirwa. Kisinziira bajjayo enkya n'eggulo nti tewasoma n'omubuuza lwaki yatuukiddamu. Kale kaddize Mwanyinaze. Taata nkyabawa bintu. Otuuse empeddemu. Taata tebisobola kuggwamu. Mwanyinaze yabadde aŋŋamba nti wano olina okukubirawo enguzi ey'amaanyi bwaddayo mu nju n'agenda ekikyusa n'atujjulira. Mutegedde dokita ki? Mwanyinaze. Wangi baaba. Kati olaba bulungi? Baba ndaba. Bwenkuwa akaaganya osobola okuwerekerwako omuntu omu n'ondago oyo gw'osinga okulaba mu bantu abo. Baba nsobola omulaba bulungi. Sabyo Makebera Madinda gotuwadinda limu Mwanyinaffe agenda atulage bwe gwasinga okumanya mu bantu abo.
jeje bazukulu bakatongole baby kale banyinaza abalala mujje mudde wano enakakeeka banyinaza abalala mujje mudde enakakeeka abalala musooke mujje n'abawolekeddeko Akram namba muddeeri musooke mukakka n'abali eno oba tolyakira mutuula basooke baziwa omulimu nga tolyakiramu oleese omulenzi saizi abiri mu nnyanga eggaali zedda taata buli kimu kiba n'obudde bwakyo omuzungu gwasobola okugenda the man is lagikebo alagiko oyo naye senga agenda najjayo omwana ng'alinga nanga muntu yabeesige alinga ava mu nkambi z'ababundabunda hano bestman entebe ojagadde nnyo sookodde waggulu ajje wano alinde ogugwe linda metroni jangu wano kisebo ayita wano byamikono tonyiga nti owama Akram oyogere eno newulira erinnya erisalikako Akram naye tuuma omwana ogenda okumusanga Zoromina ambuka myuko ndisalako nga ye kamyu siyabulola kale mwanyinaze mukakanye mpolampola awo wennyini mujjeko kali soko mujjeko kaffe natwazze omutwale mu befumbe bazukulu ba Walusimbi bakimuli webale kuba akayimba ako akakatoli bwama kale mwanyinaze jajjawo baana yesaze maali nti yandyesaze girita kati mugeye mwanyinaze omaliriza akyabulamu oyo alemerako ng'omudinka bwe yalemera kuleeginga enzirugavu akyamulaga keya mulaga omukwano omulugwala gwalaga ekitoogo ne bali mu gyenkaaga abaaliwo baakolanga batya ate atambulese gyenkaaga kale ogwo omukolo gwaliwo yesaasira eyafumbirwa kawundo kakubye eddirisa bwe yabikola mponya obuwulu bannango bwomu bwesambye kale kamuddize mwannyinaffe asooke mpona ebbaasa omanye omuntu wamuleese ku lwani bataata bakuwulira ebooyibo n'abengo bamaama balina mayumba tebakulaba bakojja nabo batudde entende ab'emikwano weebali bangi ab'emagulu kakiweesa lwannume yonna baweddeyo nekyamuliibwa ye mwami wange awo ntyo olwa muwala wange Asiyati Nakalyango kubira mukama kale bw'obanga nno omuleese ku lwa Asiyati Nakalyango naffe situgenda kukubeerera muzibu nga mmere ya mugoyo gy'oli okukkusa ate nekusiwulirako emimwa tuulako awo abakwasi twakwogerera ate atojja ku mutwe nosako kibegabega yadde byonna biba kyekimu kuba kumenyeka kuwulira feba olaba wano tulina abaana abakalabakalaba ng'obwana bw'emisota era bwe batuuka ekiseera n'agatanazibula kaba kabuluma era bwe tuli wano era tulina abaana abasobola okwetikka nga bagenze ku mmotoka kubanga nazzi kuno mu buwangwa n'ennono tulina ebita bisatu twalayo enku mwana ye mugenda kwokya mwokye mukulu omuzindalo n'egirasi kikyosinga okumanya tiza mutegeeze taata omwana ono mulabanga alina obwangu taata abasoma waliyo abava mu dde bava waka n'aba boarding gye bali abo bakisulo ono mukunywa wakisulo okunywa soda kwata taata kkiriza taata wano nzitulula bakuwenga labo wayise sibenga oli babuuza nti okola ki nagamba nti nfukamidde mu girasi omubuuza odyamu taata n'amubuuza evveeveri gyamu bino nno taata nabirabira ku bagagga abaali bakuŋŋaanye ku nnana kubanga bwe baali banywa battululanga amulinde taata kkiriza ngutegeeze agala nnyo omusajja oyo mulinde siri nnyo munywa soda kale singa oba tusobola okufuuka munze ontyo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Abe wange salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali mukulwa. Tata kkiriza ngutege. Botya. Banga omusilamu agenda gamba nti owaayo omuddu wa Allah. Bw'olaba wuzo ekuggwako. Jijjulirize tata kkiriza njulirize wuzo. Oba wabyereetedde. Tata si ensonga enkulu. Yafuna akokunywa kano nawulira nga omumiro gubadde ng'ogwaziba alinga aguzibu taata ate era akkiriza nti obusiraamu bwe buba obwerufu bugaana okudiibuuda taata akkiriza buno olw'okuba nti nno ddiini
tata nneme kudibudawo kambugiremu wano kabe kali mukulu. tata kkiriza nkutegeeze nagenda okwenoonyeza obusiramu bugamba ina obusobozi bwa sabana nagenda okwenoonya nze nga nsobola kunywa kanywe olala soda bwobanga omunywa tumugaaya era omulabiddewo ng'asobola omugaaya tata kkiriza kuwulira kulabagagga abali ku kyalo kuno bamulinde ate nga bazze ku mukolo sirinnya munywa soda naye nze bamuŋŋaana naye ku mukolo tabuka wabula nyola obwegendereza musiraamu oludde mulira limbirira na bino nga bikutuusiddwako pigi kirionge kirungo ky'embizzi n'obuuza tuli kuki tata kkiriza okedde nga yakubya omutwe ogutiisa nno ng'ekuba omukulembeze w'eggwanga mufu uga nti Museveni afudde bagenda okumalayo amawulire waga nti Museveni afudde enseko tata kkiriza timpa alabika empewo yeewammwe kanywi eri ku ggwe tata si kanywe yokka musawo yakwawulira byonywa oba byonna obinywa ne musoka eri kunze tata nze banjawulira mbadde nayingini eyange nga nti dokita byansaako bookinza akutwaleko ku nnana tata omukulu oyo yaŋŋamba ebigambo bino otuukanga mu maaso g'abakulu okolanga ekikuyisaamu otyo olabanga ebyokulya biruddeyo nywa soda omulubuto luzidde balowooze nti kisinziira nga mutuuse ku mmeka balowooze nti okkuse naye ng'obuzibu enjala ekuliko aliwo okubanga babayita ttaano jjajjaffe yatugamba nti omusijanyi wakyalanga waka nga alina ekiduuka muwerekereko ng'omukwatidde tata naye kankuwerekereko omanyi obusiraamu bulungi ye mukulu okumanya bulungi bugamba nti munywa olunywa olumu ng'eŋŋamiya onywangako n'ogwokubiri nzireko olwokubiri nze mperekerako taata kalerekera mutambuze wangi taata sisobola kugamba nti gwa amazzi kuba teriyo gubasogoza buwunga ye taata wabadde ekyenkyondako enkoona omusajja ali akola ku BBS n'agamba ati akola anywa nga watudde waliwo ebyokunywa tutakkiriza ne wampayo eccupa nzikuwadde jamu eccupa 3 naye taata noono era simuleka 3 zitwala kale wabadde ekyenkyambo munda g'enkoona bakazi bafumbirwa katono obuugi anywera mu jjaaga ataata nedda mu kicupa kya omo selekta mpeddi lindako mubanyinaze musoke mupakinga awo bino musoke mubive mupakinga awo banyinaze mukakkana awo